Bingi ebizze byogerwa ku nfa y'abaana ku Seta High kati wulira ebisembyeyo. CCTV kamera byewuunyisa. Poliisi ogenda kutya naye na bino sooka obiwulire ate ntandike. Ono bawozambwe ye yeetuga naye omuzadde watuukidde okuleeta ensonga ku social media kiba kitegeeza nti nno si mumativu n'engeri omwana we gye yafaamu. Simanyi oba bo abayizi baamala ne babakkiriza okwogera bo kye bamanyi kubanga abaana batunulira embeera bamanya. Ono ye bambi bagenda okurealizinga nga bamunoonya okufuna homework mu kilaasi nga taliimu. Bagenda okutuuka okumunoonya nga ali mu ttooyi y'aba staffs nga bamusazeeko obulago ne bamukamulamu omusaayi ne bamusuula munda mu ttooyi ne bagiggala ey'aba staff. Bo abazadde tebabirinze essomero baalikubyekubye oyo mwana yali wa P1 bambi mukazi wattu apiyo. Abazadde baalikubyekubye essomero ne balimenyaamenya tebalinze ebyo. Naye okutandikira ku director, deputy, metron baani bonna kwono instant kama bonna babagalidde ono okunoonyereza tetunnamanya naye kyandibadde kikulu nnyo at least ne tuvaayo naffe ne tulaba ku information eva ku lino essomero. Ono omwana ono akyaliko akabuuza. Bingi byogenda okuli olunaku olwaleero asembyeyo okufa ku ssomero lino erya Seta High amanyiddwa nga Kevin Nsamba. Wabula ekiri emabega wa kino ampuliriza ogenda kwewuunya nnyo, ogenda kutya ensi. Abaana baffe betusindika mu masomero bangi bibatuukako bingi byetutamanya nti gyebiri. Kakati nno sigenda kutandika naye butereevu nnyo, njagala nsooke nkuzeeyo katono nnyo. Omaze okulira omuyizi eyasalwako omutwe naye nga bo bano bannannyini abasomesa abazadde ab'essomero lino baalirese ku ttaka. Kati ebyaliwo ebyasooka ku mwana eyasooka Elishama njagala tutandike tutambule mpola mpola tubikomewo ne ku ono Kevin eyafudde tukomewo. Kino nkikubuulira mwami Muyingo n'abaseeta guno omusaayi gwe mwakwatamu musaayi mubi gujja kululuma era buli alina omukono mu kufa kw'ono omwana muga Katonda mu ggulu ndayiranga ntya Katonda ajja kisasulira. Nkiddamu mwami Muyingo bw'aba akirinamu omukono, head mistress ng'akirinamu omukono, obanga waliwo omwana kino nkikwongereddeko obubonero bujja kwongera okubeera ku ssomero eryo mpaka nga bavuddeyo ne beetonda era mbawa amagezi nti kye twabasaba kino mutubuulire amazima ekyatta omwana waffe. Anti nkugambye ampuliriza tugenda kutambula mpola kubanga bino byetaaga okubeera nga tubigoberera bulungi obutasamwasamwa na bigambo era y'ensonga abantu ab'enjawulo tujja kutambula nabo mu nsonga zino omanye we tuli ne bwe twolekedde. Ampuliriza abateeka abaana mu bisulo bangi abookebwa nga bamaze kuggalawo bibiina ne babasibira oba mu dormitory ne babakoleeza omuliro. Waliwo abaakubwa amasasi mu dormitory, waliwo abaayokebwa nga bamaze kubasibirayo era ne bayita ne mu bbaati ne bagenda ne babatugumbula. Byonna mwabiwulira. Kaakati nno njagala tutambula empola olunaku olwaleero wabula saagala weerabire atambula n'omukutu gwa AKTV Media Uganda nga sinaba kubeera nga neerabira ennamba gy'olaba ku screen eno. Tugenda kubeera nga tutandika okubeera nga naffe tukuŋŋanya ambuleera 200 eza NUP naffe tukako ettaffaali ngaffe aba AKTV Media Uganda. Ky'osobodde kyonna ennamba eyo ya WhatsApp gikooneko mbulya ky'ogamba nja kuwa ennamba kotteeka ssente ezisonda ambuleera. Kakati kansimbule ntaata w'omwana ono eyafudde Kevin ate nkomewo bulungi. Omwana wange tasobola kusuula mu mazzi n'akeera ku makya ng'ali mu nnomo nga tazimbye tamize takoze eki bwe kiruma oba bwe kirumye nga nkyogera kole ki tetujja kusirika nga tulina okunyolwa ng'abazadde eri abaana baffe. Nze manyi nti omuntu bw'agwa mu mazzi nina ebintu bibiri. Manyi nti omuntu bw'agwa mu mazzi omwana oyo oba omuntu enaavaayo azimbye naddala yasuzeemu. Nina ebibuuzo n'omutima gwange kubanga waliwo ekiyinza okujja ne bateekawo ono muzadde munnammwe aweeyo ebigambo. Chaplain ansonyiwe naye aweeyo ki ekigambo naye ng'abantu tusigaze ebibuuzo ku mutima.
omwana ono bw'amala okgenda mu ttaka wabaawo ensobi eyakoledda ku mwana waffe abagikoze balina gamba kyawedde yaziikiddwa. otyo kaakati nno amaziga gakyagenderera ddala mu maaso okubeera nga gakulukuta eri abo abazadde bonna abalina abaana baabwe ku ssomero erimanyiddwa nga Seta High Mukono disitulikiti. Jjukira nti essomero lino lisanga wali Esseeta Mbalala, kyokka nga mu byonna ekisinga okubeera nga kyewunyisa nannyini w'essomero lino, wuliriza bulungi, ono minisita wa high school, kyokka ng'ono tannaba kubeera ng'afuuka minisita wa high schools mu ggwanga Uganda, eyamala ebbanga emyaka n'ebisibo nga minisita e Mengo. Kati wulira, omwana eyasooka yali amanyiddwa nga Elishama, gwe bagamba nti omwana yeetuga mbu oluvannyuma lw'okubeera nga taata we yamumma ssente miliyoni 2. Kati mpuliriza bulungi ebyaliwo byogenda okuwulira, byogenda okutya, nga maama w'omwana ono, bazadde b'omwana ono boogera. Era omwana ono wadde ye yamala okubeera nga sitole yaggwawo oba neekulozingibwa, alipoota eri fayinolo oba fayino teyafuluma, teyategeezebwa nsi. Bo bagamba ab'essomero mbu omwana yeetuga, wabula okusinziira ku ngeri gye baasanga omwana ono n'abaana abali ku ssomero, omwana ono nga tannafa yategeeza nti ku ssomero lya Seta High waliwo kye bayita cult oba kiyite ekidiinidiini. Mu bufunze oyinza okugamba nti waliyo abaana ba Illuminati. Puliriza bulungi, saagala ogambe nti byange. Omwana eyafa anyumiza bazadde be nga tannaba kubeera nga attibwa oba nga tannaba kubeera nga yeetuga, okusinziira ku ssomero nga bwe ligamba nti waliyo abaana abalina kikaloti ekyo, ekidiinidiini ekyo, ba Illuminati. Era mbwe abaana bano baasangibwako n'abasomesa abamu ab'essomero lino ewantu nga bali mu kidiinidiini ekyo nga bakuŋŋaanye. Kaakati nno ne babasandulula oba ne babagugumula we baali bali mu kidiini kino, era nga kigambwa mbu baali basaba n'ekiro. Kati bino byonna bigenda mu maaso mu ssomero eryo, kyokka ng'oggyeko bano abaana babiri abaakafiira ku ssomero lino omwaka guno gwennyini waliwo n'omusomesa eyattibwa nga naye yali asomesa ku ssomero lino, era omusomesa oyo yattibwa kumpi n'essomero lino ebweru waalyo, wabula ng'enfa ye naguno gwaka waliwo abaakwatibwa, era nga kigambibwa nti kunaaba abamu ku baakwatibwa mbu kwaliko n'omwana gwe yasomesaako nga kuliko omu nga makanika, okusinziira ku poliisi bwetyo bwe yategeeza nti omu yali makanika, abalala mbu nga bakalo gino nawali gino nagiri oba emirimu gy'akagende kadde gye baali bakola. Kaakati nno ensi yeebuuza obanga essomero lino lya minisita ono Muyingo lwaki lyeririmu bino byonna, era lwaki abaana bano bafa mu nfa bweti. Omwana ono bagamba yagudde mu swimming pool, okusinziira ku CCTV cameras ziraga mbu ffe ze tutalabyeko, wabula nga poliisi yeezoogerera mbu yo yalabye mbu omwana yagwa mu mazzi. Bwe yagwa mu mazzi aga swimming pool n'avaayokko, bwe yavaayokko n'addayo teyaddamu kuvaayo, wabula ekyewuunyisa nti omulambo gw'omwana ono baagunnyuludde mbu mu swimming pool eno nga teguzimbyeko yadde n'akamu n'akatono. Gwe teebereza omwana yagwamu ku 11 kawungeezi ne bamuggyamu enkeera nga taliiko walaga nti yamize amazzi. Ekyo nno kyewuunyisa, wabula balina babakyogeddeko. Kaakati nno njagala nsooke kutereyo akatambi kano owulye sitole yonna, oba wagiwuliddeko nga tewagimatidde bulungi, sooka ogiwulire tukomewo. Kevin Samba, omuyizi abadde asomera ku ssomero lya Seta High School ery'Embalala mu disitulikiti ey'e Mukono, yafiiridde mu kidiba ky'essomero ekiwugirwamu olwaliro aziikiddwa ku bijja by'abajjajjabe ku kyalo Mpalampa mu ggombolola y'e Kibinge mu disitulikiti ey'e Bukomansimbi. Kyokka omusawo wa poliisi Moses Byaruhanga ategeezezza ng'essomero bwe litalina musango ku nfa y'omuyizi n'akiteeka ku muyizi okuyingira ekidiba kyokka nga tamanyi kuwuga. Abooluganda balabise nga tebamatidde n'enfa y'omwana waabwe. Tubaddeyo era bibino omusasi waffe byatujjiddeyo. Ku kyalo Mpalampa mu ggombolola y'Ekibinge mu disitulikiti y'e Bukomansimbi, Kevin Nsamba, omuyizi yafiiridde mu kidiba ky'essomero lya Seta High Mbalala Mukono, gy'aziikiddwa olwaleero.
Ekitambiro kya misa ekisiibula omugenzi kikulembeddwamu Father Gerard Lutaaya ow'ekigo ky'e Kasebwavo. Peter Mwanawo Ab'essomero lya Seta High bakiikiriddwa Dennis Jemba ng'ono y'amyuka omukulu w'essomero era ono talina kibi kyonna kyayogedde ku mugenzi. Omuvubuka ng'ali hambo Samba nga talina buyombo na muntu yenna. Samba ng'ali so supportive eri banne. Jo bategeezezza nti badde bateeka namukwera surprise birthday next week. Era nti Samba tujja kujjukira olw'ebirungi ebyo byonna. Abooluganda basoose kwoleka nnyiike gye balina olw'okufiirwa omwana waabwe gwe babadde balinamu essuubi. Byabadde akola ffenna nga bitwewuunyisa. Buli tamu lweggwako nga mumusuubira kuba na bubonero bukola ki obusingira ddala. Omwana wange tasobola kusula mu mazzi n'akeera ku makya ng'ali mu nnomo nga tazimbye tamize takoze eki. Omwana ono mwamala okgenda mu ttaka wabaawo ensobi eyakoleddwa ku mwana waffe abagikuze baliragamba kyawedde yaziikiddwa. Ekyo mukitunuulire nga nammwe abakikola muli bazadde muyina abaana. Omwana n'atandika senior 1 Seta High emyaka 7. Omwana omugezi paka olwaleero atuse ku nkomerero omwana wo n'agendera mu mannya ag'enkanidde awo n'agalamira. Matiya Nsamba Ssemwanga nga ye taata w'omugenzi ategeezezza nti ekisinze okumuluma kwe kuba nti mutabani we abadde alina sikaala y'okusomera e Germany nga tasasudde yadde ennusu ebadde mulinze ng'amaze siniya ey'omukaaga. Nanda nasomako naye omwana abadde andaga ddala asaanidde era ajja kukulula famire yaffe. Kyokka abamu ku booluganda bajjeyo ekibali ku mitima ne balaga obutali bumativu ku nfa y'omwana waabwe. Beewuunya n'engeri essomero gye liddukanyamu ekidiba omuwugirwa. Swimming pool erina gwe beka pool guide aliwa era yalaba ki? Ekyokusatu kankimalirira ddala footage eyo eri genuine oba eri forged yakasemberayo ddala. Footage eyo eyatulaga omwana ng'agira ati neesalibwako lwaki teyamala okulaba ne bannengeri gye bagenda. Wabula akulira abasawo ba poliisi Dr. Moses Byaruhanga ensonga z'okufa kw'omuyizi ono azze kumpi azirinnya Kagere. Olunaku lwajjo omubiri gw'omuyizi bwe gwasoose okutwalibwa mu maka g'abakadde b'ejjokolera mu ggombolola y'Ennanga mu tawuni kanso y'e Kasangati, omusawo ono yabaddeyo. Mu byayogedde byalaze nti yabadde musaale nnyo mu nteeseganya wakati w'abazadde n'ab'essomero. N'olwaleero yatindizza olw'ebukomansimbi okubaawo ng'omuyizi aziikibwa. Dr. Byaruhanga asinzidde mu kusabira omugenzi n'ategeeza abooluganda n'abakungubazi nti obuzibu bwavudde ku muyizi okuyingira ekidiba nga tamanyi kuwuga. Kyawo administration erabye footage neraba nti surely oba omwana ono baali ku swimming pool ne banne nga tamanyi bulungi kuwuga n'adrowninga. Kuno kwagasa okutegeeza nti essomero liraze obutangaavu mu nsonga z'omwana ono bwe livuddeyo ne libawo akatambi ka kamera enkessi akalaga ebyabaddewo. Naye mu butuufu ddala nze ekyo kimpaamu some bit of a comfort heart. Singa waliwo ene foul play at that moment essomero lino lyali libadde lisobola okudiriitinga footage eyo. Ayongedde okukkaatiriza abooluganda baleme okuva ku nteekateeka y'okuteeseganya n'ab'essomero. There are so many ways ng'era omwana mwoli kyayogedde in which death can occur. Olumu tuvuga ku kkubo ne tutomera abantu ne tutomera ebisolo ne bigenda mu poliisi biki n'oluvannyuma ne mumala ne muteesa ne mumaliriza ensonga. Bannanga okuteesa kye kikulu era ffe kye tutunuulidde ate mbadde nsaba famire ya saidi eno temutuswaza so far so good. Atangaziza ku ky'okusanga omubiri gw'omuyizi wansi nga tegunnadda kungulu kuseeyeeya ti kino kibaawo ng'omubiri tegunnatandika kuvunda eri bonna abagwa mu mazzi. Omuntu bw'adrawuninga bw'agwa mu mazzi abantu abasinga bamanyi okuddukira mu basawo Abaganda jangu nyambe n'akusaba ssente zonna nti mu nnaku 3 nja kuba mugjeeyo. Ajja n'atula ku mazzi n'akulimbalimba alindeze ennaku 3 bode evunde edde kungulu ye nga bya ssente zabwerere. Wano bannamateeka abamu we bakubidde ebituli mu bizze byogerwa ku nfa y'omuyizi ono. Agamba nti nno omwana yali ne banne nga bagezaako okuzannya oba nga bangi
n'agwa mu kidiba. Ekibuuzo kyandibadde kyebuuzibwa nti lwaki banne tebaakuba mulanga ssaawa eyo banduulu kubadduukirira. Ng'oggyeko n'ekyokugamba nti yali akuuma swimming pool aliwo ebiseera ebyo poliisi gwegamba gwe yakutte naye lwaki baakimanya luvannyuma kiro mu ssaawa ey'okwebaka nti taliiwo. Beebuuza n'ekyenjawulo ekiri mu nfa y'omuyizi ono ekitabadde mu nfa y'abantu abalala ekitindiza omusawo wa poliisi mu by'okufa kw'omuyizi ono. Poliisi sajja ntatera kubeerawo nnyo kunnyonnyola kubanga alipoota ye yandibadde yeeyogerera era ebiseera ebisinga bw'asindika alipoota abantu bagiteekamu ekitiibwa oba waliwo omukugu omulala ayinza okujja n'agikubamu ebituli okulaba ng'asituse oba oli awo oyinza okugamba nti kino nga kikwatiddwa mu ngeri endala waliwo kyebaagala okukakasa oba kyebaagala okukakasa nti bali bamakiri nti nolaba n'omusawo yeesitudde. Mba mujjukira waliwoko omwana gwe baagamba nti yeetuga mu ngeri emu oba endala omwaka guno nga gwakatandika kati ate omwaka tegunaba kuggwako ate waliwo omwana afiiridde mu kidiba. So ekyo kireeta a lot of questions, kireeta ebibuuzo bingi, kireeta okubuusabuusa mu ngeri emu oba endala. So nsuubira nga administration okugezaako okulabika nti ekonfatinga abazadde n'okukonfatinga community omwana bw'abeera mu ssomero kitegeeza nti essomero lirina obuvunaanyizibwa okumukuuma. Bw'aba waliwo tukimanyi nti obubenje busobola okubeerawo naye obuvunaanyizibwa bw'essomero bwakulaba nga bateekawo emiziziko gyonna egitangira obubenje. Bwe kizuulwa nti ddala tewaabaddewo ngeri ya bugenderevu ey'okutwala obulamu bw'omuyizi, ensonga y'okulagajjalira obulamu bw'omuntu eyakwasibwa essomero okumulabira n'okumukuuma yeekulembezebwa mu mbeera eno. Ya civil mwe tulinamu tooti kitegeeza nti okoze oba oleese ekintu ku ttaka lyo mu ngeri emu oba endala olemereddwa okexercisinga reasonable care, olemereddwa okutwala obuvunaanyizibwa okulabika nti ekintu kyoteese ku ttaka oba kyoteese ku kizimbe kyo tekikosa muntu mulala mu ngeri emu oba endala. Bwe bukeera ku makya omuntu oyo n'akosebwa olw'ekintu kyoteese ku ttaka lyo oba ku nnyumba lyo naye ng'ate okirinako obuyinza mu mateeka oba tosobola kweggyako omusango gwe bayita negligence. Essomero lyafulumiza ekiwandiiko nga oleka nti omuyizi yeetutte mu kidiba awatali lukusa ng'ate yabadde tamanyi na kuwuga. N'ekirala nti bino byonna we byagwiriddewo ng'abaddukanya essomero tebalina kye bamanyi kigenda mu maaso era nga bamaze kuyita mu nkalala z'abayizi abaliwo ne bakizuula nga nsamba talabikako. Mu kwogerako ne poliisi olwaleero etegeezeza nti tennafuna alipoota ya musawo eraga ekyaviiriddeko omuyizi okufa. Tunaba tugifunye tujja bba tugiteeka mu fayiro yaffe. Nsamba Kevin afiiridde ku myaka 21. Kaakati nno okusinziira ku bannamateeka ebigambo bye boogedde engeri gye sirina munnamateeka ekirungi nti obiwulidde bulungi nnyo ku mukutu gwaffe gwa AKTV Media Uganda. Kansooke nziremu nkugambe ennamba gy'olaba ku screen eyo ye nnamba yaffe. Eyo ye namba yaffe ya WhatsApp kwe tugenda okuŋŋaanyiza ambuleras 200 ambuleras ze tugenda okugula ngaffe aba AKTV Media Uganda era tujja kuzikwata tuzitwaleyo tuzikwasa Secretary General, tujja kubeera nga tukwata video, tujja kugibateera wano era buli omu ky'anaaba asonze abaagala okubasoma amannya gaabwe tujja kugasoma, abatayagadde tetujja kugasoma. Kyonna kye kiri kye kijja okuba naye nga WhatsApp namba yeeyo gye tutaddeawo eri mu kkala eya yero ye yaffe. Kati wulira omusomesa ono gw'olaba yoyo eyattibwa eyali asomesa ku ssomero lino erya Seta High omufiiridde abaana ababiri mu mwaka gumu nga tegunnaba kubeera nga guggwako. Kitegeeza nti essomero lino lissa abantu 3 oba lifiiriddeko abantu 3 mu bufunze omwaka guno. Wabula ekyebuuzibwa abazadde bo bakozeewo ki ku nsonga eno ey'abaana baabwe abazze nga bafa ng'olinayo omwana ku ssomero lino? Ekyamazima olowooza ki? Kubanga bingi ebigenda mu maaso. Omwana Elisama yasooka okufa, bazadde be baakuba omulanga nga bagamba bazadde bannaabwe tukwatire wamu
ekintu kino tekiddamu okutuuka ku mwana omulala wabula ekyewuunyisa n'abazadde b'essomero lino baafuuka kyesirikidde ng'enkonge y'omu luyiira oba y'omu lusenke. Kaakati nno olunaku olwaleero kyatuuse ku mulala. Maama ne taata ba Kevin naye yafudde. Kaakati era abazadde bakyafuuse kyesirikidde nampulira zibi. Kaakati twebuuza, abazadde bano nabo baalogebwa, baawunikibwa, babakola ki? Bw'obanga okirabye nti essomero lino abaana bafa mu nfa bweti, tebakomye ku baana n'abasomesa abasomesaayo batandise okubeera nga bafa, wabula amawulire agamu galaga nti omusomesa ono mbu eyattibwa yandibanga ali amanyi ku nfa y'omwana oli Erishama eyasooka ng'agimanyiko dipule mbu kyekyamuggisaawo, wabula bino byonna byambu. Kaakati no butereevu kansoka kujje ew'omusajja Hajji Abudu ono aveewo, bw'avaawo ng'otegedde byakola tukomewo n'emboozi eno eyo n'omusajja yafa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Hajji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa. Okuva edda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko, ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omuntu ankubidde essimu ng'angamba nti waliwo omuntu gwe basse ng'ali kumpi ne gate ya Code High School, naye bagamba afaanana ttica waffe gwe bayita Mr. Oloya. Amangu ago nenzijjayo essimu yange nenkuba ku nnamba ye nga teriiko. Amawulire ku nfa ya Ivan Oloya abadde omusomesa ku ssomero lya Seta High School e Mukono gatandika okusaasaana ku lw'omukaga lwa Ssabbiiti eno. Omulambo gwe bwe gwasangibwa ku kyalo Bajjo, Mukono Municipality, nga gugangalamye mu kitaba ky'omusaayi. Mu kunoonyereza okwagoberera, poliisi yakwata abantu abawerako ne kizuulwa ng'ono abamutta bamukuba kabulooka ku mutwe bwe yali atambula mu budde obw'ekiro. Katono olwaleero omubiri gwe gusabiddwa ku Ekereziya ya St. Paul e Mukono nga tegunnatwalibwa Kitugumu gy'agenda okuziikibwa. Namwandu omugenzi Abba Maseto Pista asabye wabeewo obwenkanya ku nfa ya Abba kuba guno si gwe gusoose ng'abantu battibwa mu kitundu kino mu ngeri ng'eno. Remember times when we would quarrel and I'd be like, actually I would comment not to quarrel. Why do you always come back home so late? And we had just one answer. You will know why one day. Ye Gloria Abba mwanyina wa Oloya atugambye nti ono okuttibwa yali agenda kusinkana famire ye bwe yakimanyako nti omwana we yali mulwadde mu budde bw'ekiro okakkana ng'agudde mu batemu. For me, went to the clinic to check if the wife is still there. So I think in between clinic and home, that's where they got him. Ono agambye nti bingi bye bawulidde ku nfa y'omuntu waabwe kyokka nga mpaawo bye bayinza kakasa okuggyako nga poliisi ebabulidde bye bazudde. A lot of innocent people have been killed in cold blood. We need the government to intervene or else many more are still going to die. And I request the government, if at all they arrest these culprits, they should be brought to book. Babasomesa ku Seta High gy'abadde batubulidde engeri gye basanzemu munnaabwe ono. Poliisi etubulidde byakazuula ku nfa y'omusomesa ono. Waliwo okunoonyereza okw'enjawulo okuli mu kukolebwa nga tutajja vaayo nnyo kunnyonnyola nnyo ku kamera tunaba tulina ekipya kye tuzudde okuggyako bye twakazuulawo essaawa zino tujja beera tubategeeza. Wabaddewo ebigambibwa nti omu ku bassa omusomesa ono kuliko n'omwana gwe yasomesaako kyokka bino poliisi ebiwakanyizza. That the youngest boy was also a student that he has ever taught. That is what I heard from the wife. So much we don't know. Buli eyakwatiddwa aliko omulimu gw'abadde akola gwe tumanyi. Waliwo omu ku bo Kibuuka Tom myaka 38 ye makanika naye abalala bonna batutegeezezza nti no bakola gino ejawano na wati
twandiyise bakajowaaka so tewali n'omuyambi yavuddeyo okutubuulira nti oba alina akakwate konna ku musomesa. Omugenzi wakuzikibwa ekitugumu ku lunaku olwokutaano. Kati mu mbeera y'emu ng'ebyo bitadde ku mabbali, abaana bangi abazze nga bafa mu masomero ag'enjawulo. Omukyalo ono gw'olaba ku sikuriini naye y'omu ku ba victim, abaana be oba abaana baabwe abaafa mu nfa ey'ekivandulo ku ssomero erimu. Abaffe twebuuza lwaki bino byonna bye tulaba olwaleero abaana enfa gye bafaamu ku masomero emabegako tebyalingawo. Abaana tebaafanga mu nfa ya kyeyononere bweti ey'okumu mu ngeri y'okkunkumuka ng'entungo eyiika. Abaffe kiki ekigenda mu maaso? Omwana oyo gw'olaba ku sikuriini yali ali ku technical number, yakoma mu senior 4 ne bamusindika ku technical. Era ono teyasobola kubeera ng'asimattuka. Byonna bino by'olaba biri wano mu Buganda. Abaana bano abakulu abafa. Wabula oli omuto gwe twatandise naye ali mu bitundu bya Mambuka, naye nkugambye nti okutandikira ku director w'essomero eryo n'essomero lyennyini abazadde baalikolamu omulimu eri omwana oli Apio eyafa Joan gwe nkulaze gwe baasala ne bamusaddaaka ne bamulembeka omusaayi. Abazadde essomero baalireka ku ttaka. Abaffe sooka oli omukyalo naye bye bimu byakaaba n'owe yafa mu nfa bwetyo. Era essomero likyaliwo bulungi ligenda mu maaso nga bw'olaba eri Seeta High. Era Seeta High kati eriko military, kuliko maje, SFC, lwaki be baliyo. Amannya gange mpitibwa Nambooze Hamiat. Mukama yampa abaana 5. Omulenzi omu, abawala 4. Omulenzi oyo yali omwana wange ow'okubiri. Naye nali ntuuse mu kiseera we neenyumiririza mu ebyo ebirabo Katonda bye yampadde eby'abaana bange, kubanga tubadde tuvudde wala. Joelo yali akuze ng'awezezza emyaka 19, era nga taata afaayo nnyo okulaba ng'abaana be abasomeseza mu masomero amalungi. Omwana oyo yasomera Maryland O-level. Bwe yamala O-level na branchinga ne tumutwala ku Kisubi St. Joseph's Technical. Era yali akola electrical engineering ng'ali mu mwaka gwe ogwokubiri, ng'era asoma bulungi. Essomero eryo nali ndyenyumirizaamu nnyo olw'ensonga nti omwana wange omwaka ogwasookera ddala bwe yali mu first year yakomawo ewaka nga neewuunya byakola. Omwana yagenda okudda ewaka ng'amasannyalaze almost alinga agakenkuseemu buli kimu, nga basobola omuwa electrical appliances eziba zifunye obuzibu, katugambe nga pako oba paasi, ng'ebintu ebiba byononese nga n'ewaka atuye. Nkusaasidde nnyo ugwe wenna Munnayuganda atamanyi nti essaawa zino bino ebituuka ku bano naawe bisobola okubeera nga bikutuukako, kubanga olunaku oluziba luba n'ebyalwo ate ne lunajja enkya luba n'eryabyo. Kaakati nno mu kino tulina okubeera nga tukwatira wamu, oba oli awo ensi eno tubeere nga tugikyusa ebintu ebimu ebikolebwa bye tusobola okubeera nga tuyimiriza. Kati nga bino ebikolwa ebyekko, ebyokutta, ebyokutugumbula, kubanga amasomero mangi tugalabye. Nkugambye ng'abaana bajjiira mu masomero. Essomero yasooka okujja wano erikola likodi lyeri Buddo Junior School, omwali abaana bato ennyo abaafa ne bafa naye nga baafa muliro. Kaakati okuva olwo amasomero mangi tuzze tugalaba nga gakwata omuliro, obutale bungi tuzze tubulaba nga bukwata omuliro. Abaffe kye twebuuza, lwaki amasomero gajja, amakyaki ne gatajja, amasinzizo go nga tegajja, amalwaliro go nga tegakwata muliro by mistake, yo nga amasannyalaze tegasparkinga nga bagamba nti amasomero gabadde masannyalaze, amasannyalaze gaaka ku masomero kokka kwe gakwata omuliro. Lwaki mu kyaki, mu mizikiti, mu makereziya, mu malwaliro tetulabayo omuliro gwaka nga batugulaba mu butale, akatale ne kakwata omuliro ne kasaanawo ne kaggwawo, poliisi nejja nekugamba nti gabadde masannyalaze.
abaffe enfe eno egenda kukomawa. Mama w'omwana ono alina ebigambo bye yayogera ku nfa y'omwana ono. N'agamba nti minisita ono owa high schools ye nannyini essomero erya Seta High okusinziira ku bigenda mu maaso essaawa zino amawulire agaliwo galaga nti essomero lya mwami ono John Cruzesto Muyingo. Kaakati nno bwe kibanga ye nannyini essomero lino naye nga alipoota ezivaayo ku nfa y'abaana bano, buli alipoota efuluma ekubwamu ebituli. Abaffe lwaki ebituli bikubwa mu alipoota ezandivudde ku ssomero eryo bwe kibanga abaana bano enfa gye bafaamu yeyo entuufu eyaddala? Abaffe lwaki poliisi ebyo kambireke kansoke nkube mama w'omwana ono oli ebigambo bye yayogera ng'omwana we bambi amaze okuzaawa. Bannange bannayuganda, nsookera ddala okwebaza mwenna abaatudduukirira nga tufiiriddwe omwana waffe Elishama. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nange njagala okutuusa ensonga yange ekwata ku mwana wa mwannyinaze oyo Robert Sesaz ne Sylvia Sesaz. Mu butuufu waliwo ebintu ebitategeerekeka n'ebitakkirizika. Nze ndi mwannyina wa Robert Sesaz. Nkoze risaaki yonna omwana wa mwannyinaze bukyafu. Naye mazima minisita kibadde kyetaagisa oveeyo mu bulungi mu mirembe otunyonyola ekituufu omwana waffe kye yaba. Kubanga amazima tetusobola kukkiriza mwana oyo nti yeetuga okusinziira ku statement zonna ze twalaba, ebigambo ebyayogerwa, okusinziira ku mbeera z'omwana ne bwe yali ayisibwamu awaka n'obuntu bulamu bwe n'eggonjebwa lye n'eddiini gye yali ayina. Omwana waffe yali tasobola kwetta. Naye tuli mu bibuuzo, twebuuza, tukola buli kimu, tunoonyereza buli ekyetaagisa ensonga ng'essomero lye lirina okutuwa ensonga. Naye ate ffe tunaakola ki? Bo be bali mu buyinza, buli kimu be bakirina era buli kimu be bakisobola. Naye Mr. Muyingo, oli musajja Mukatuliki, oli musajja Muganda, noonyereza ekituufu omwana oyo yafaaki era kyava kuki? Kubanga gwe nga dayirekita oyinza obutakimanya, naye noonyereza olw'obulungi bw'essomero n'obulungi bw'abazadde n'obulungi bwa fyucha y'essomero. Nze nsigadde ndi Nakyanzigawudi. Mu bulumi obw'ekitalo nkusaba otutegeeza ekituufu naawe onoonye ekituufu kuba obusobozi bwonna obulina otubulira ekyatta Elishama wummula mirembe. Gy'oli yonna manye oli mu kifo ekirungi era eky'essanyu eky'okweyagala. Naye maama ne taata ne basenga ne bakkojja bali mu bulumi obwa buli kika. Mukama Katonda yasasula abalungi n'asasula n'ababi. Asasula omuntu yenna ffe bwe tutamanyi naye nga Katonda ali mu ggulu yamumanyi. Asasula enfa y'Elishama. Mbaagala nnyo bannange, mbatumidde mwenna, buli omu yandibadde atwala obudde n'agoberera enfa ya Elishama ne mumanye ekirimu. Lujja lw'essomero swimming pool mugirabe awo weeri. Swimming pool gye mulaba eri mu lujja lwa ssomero yeetooloddwa n'ebizimbe ebibeeramu abaana. Mwetegereze swimming pool eyo. Mazima ddala gwe ng'olaba omuntu ayinza okugwa mu swimming pool olw'essande n'atuuka olw'emmande mu swimming pool eri mu lujja luno mu baana 10,000 abasomera mu ssomero lino nga tewali muntu yenna yalabye nti ku ntobo ya swimming pool kuliko omwana. Naye bannange omwana wa munnammwe mwassemutte. Mukkirize muliwe. Mukkirize babasibe. Abazadde mulabe swimming pool eyo. Abantu mulabe pool eyogerwako. Nenga mwe mulowooza muntu kye yazimba swimming pool mu ssomero gy'amanyi bulungi nti abayizi be bagenda ogiwugiramu. Mazima n'azimba empanvu esobola okutta omwana. Bw'aba gyali yagizimba asaana kalabba. Ne mwetegereze swimming pool eyogerwako. Bana mukozese common sense nammwe abamanyi swimming pool. Eno swimming pool abaana bawugiramu oiro nti wabbulaaka tosobola kulaba kiri ku ntobo. Swimming pool teyonjebwa nti wansi waliyo kasasiro.
asobola n'okufana ye baneekamba buuze kitwala bbanga ky'omuntu afudde ali ku ntobo y'amazzi okudda ku ngulu nti omwana baamulabye enkeera mu swimming pool eno baamulabye enkeera ssaawa nga 7 lwe yazze ku ngulu omwana wa munnammwe mwamaze kuttamu mwasse mutte mubamaze kulinda poliisi n'etuuka n'abazadde ne batuuka ne balyoka balaba omulambo gw'omwana lwe gwavuddeyo ndowooza abazadde basoose kukola ddogo omwana nalyoka ava ku ntobo y'ennyanja oba swimming pool yammwe eringa nnyanja munaye swimming pool yagigwamu lwa Sande omwana mbu yava kapiira ssaawa 11:30 najja ku swimming pool kaakati bakutte Kato Edirisa ye instructor Kato Edirisa yali ku swimming pool ng'alina abaana b'essomero bayigiriza okuwuga kakati mu kuyigiriza abaana b'essomero okuwuga wulira mbunno ono omwana Kevin Nsamba ne banne ne bava ku ssomero nga bavudde okusoma ne bajja bwe bajja okuva ku ssomero mbu Kevin ne banne si ye yekka ne banne ne babuuka ne bagwa mu swimming pool mbu kati ye agwa mu swimming pool eri ewabeera ewali deep wulira swimming pool yazimbibwa ku ssomero ngabo gye yagizimba teyamanya nti baana be bagenda ogiwugiramu mbu ewali deep bwe gye yali azimba y'Olympics mbu kakati Kevin Nsamba yabuuka n'agwa eri ne banne ssaawa 11:30 nga waliwo Kato Edirisa yaliwo ne bannange nammwe poliisi muleke muli professional buno obusajja ebyo bye mwasoma mu poliisi ne mwewalula mu ttaka buno obusajja nga kamuyingo lwaki bubakozesa okubuzaabuza abantu omwana mbu olwagwa mu swimming pool mbu yali tamanyi kuwuga jjukira swimming pool erimu abaana abalala balina mu kuwuga balina ne instructor waali alina okuwochinga swimming pool ku mwana yenna agudde mu kitegeeza mukugu ye n'okuwuga akumanyi yensonga lwaki baamuwa omulimu okukola ki okugjayo omwana singa aba alemereddwa Edirisa Kato waali abaana ali mu kubayigiriza mbu kaakati Kevin Nsamba nabbira mbu bye balaba ku kamera avaayoko omulundi gumu wulira bye bagamba mbu omwana bwe yabbira n'avaayo bw'amala okuvaayo yavaayo omulundi gumu n'addayo n'afa mu swimming pool attendant wa swimming pool Kato Edirisa gwe bakutte yalimu ng'alina n'abaana ba instructinga Kevin Nsamba teyagwa mazzi yekka yajja ne baana banne ku ssaawa 11:30 olw'Essande ne bagwa mu mazzi mu ddalu katugambe eti baana baddalu kyetusuubira mu buli mwana w'essomero kubanga mu ssomero nze ndi nsajja musomesa naso bw'olemesa abaana okuzannya oba obalemesa bulamu bwabwe n'olwekyo abantu gwe nga kipulinsipo simanya Davis Kafumbe kyoyogera mbu omwana yagwamu nga temumukkiriza mbwaggwe Dio omwana lwakkirizibwa okugwa mu swimming pool mu biseera bya co-curricular activities n'owulira ekisajja abaana bali mu co-curricular activities mbu lwa Sande waliyo firimu waliyo okuzannya akapiira waliyo n'okuwuga kakati kiprincipo kyafulumiza lipooti ne kigamba mbu Kevin yagwa mu mazzi nga essomero terimanyiiko takkiriziddwa gwembwa gwe mu co-curricular activities abaana bakkirizibwa kukola ki mu time ya co-curricular activities mukkiriza bali mu kusamba kapiira ne mukkiriza abalala bali mu kulaba firimu abalala bali wano ku swimming pool n'otunuulira ekisajja gwe kisajja gwe simanya Kafumbe Davis asula emukono nze singa mwana wange gw'obaddose nze saaliroopye naalirabiseewo ssaawa 9 ogw'ekiro n'ekutemako omutwe nze kanka kanzanya nze gwe kisajja gwe nga gwe principal w'essomero n'ofulumya lipooti eyo nga muzukulu wa Senkungu mutabani wa Kankaka muzukulu wa Kankaka wa Kankaka yafudde nze ozanya na muliro omwana yagudde mu swimming pool nga mulimu ne banne be basomesa mbona bbiro ogusooka ogwokubiri teyakomyewo bannayuganda kambabuuze akansoke mmaleyo ndyoke mbabuuze kakati abaana be yagudde nabo wulira lipooti y'abasiru wulira lipooti y'abatemu bano wulira mbuku ekiro abaana bagenze mu puleepu banne be yagudde nabo mu puulu lwe baategedde nti munnaabwe tebamulaba
mu bigambe abo abazadde b'e Masaka zinange ndiwe mu bigambe abo mbu saawa 11:00 abaana bamaze genda mu pulepu ne balaba munnaabwe nga tebamulaba ne balyoka beebuuza aliwa bagenze okukola loolokoolo okuyitaayita mu baana bonna ani yakoze loolokoolo eyo bisajja mmwe ani yakoze loolokoolo mbu ne bagenda okukola loolokoolo bagenda okulaba Kevin Nsamba senior 6 myaka 21 tebamulaba kaakati abaana bwe babadde badda mu ddoomu ne bategeeza ddoomu kaputeni wulira embwa kati ziri mu protocol omwana abuze embu ziri mu protocol ziraga abantu essomero lyaffe ligoberera protocol tutandikira ku student leadership ddoomu kaputeni yagambye Metroni oba wadde ninaagamba kakati ne tugenda ku head teacher n'akuba essimu ku polisi n'owulira embwa